Obudde tewali mwangu yangueko mwasibye mutya nnu bannayuganda bonna we muli mwasuze mutya amanya eddoboozi MC Kapale olunaku olwaleero mbadde njala kubayitaayitamu ka speedi kayirayala mu ngeri ya speedi yayiriiri. Enkuba eyagala kutonnya nga bwe mugiraba, enkuba eyagala kutonnya nga bwe mugiraba, so mwanguwe tuyiteeyite mu bwangu, saagala enkuba ensanga eno. Muyiteeyite mu bwangu twanguwe okubanga twanguwa mangu, so empisonga tuziyite mu bwangu. Ensonga endeese olunaku olwaleero y'abaganda bange oba bwe twandiise agamba kimuganda wange Kasekende Jona DJ Johnny okuva e Minnesota. Tuli eno naffe tuli mu Uganda, efuuse bwa, efuuse ekizimba, efuuse tabu. So olunaku olwaleero njala kwogera ku nsonga y'abaganda bange kuba leero niyinza okubeera nze, leero bayinza okubeera bebbo, enkyate bayinza okubeera nze oba omuntu omulala. So ensonga endeese olunaku olwaleero y'ensonga y'Abannayuganda oba abasirikale ba Uganda naddala security organs eza Uganda. Kuno sijja kugamba President Museveni, wabula ngenda kugamba mmwe aba security oba kye tuyise security organs eza Museveni. Security organs za Museveni mwenna abali mu security okutandikira ku mukulu enanga ma CID ekibuli, mwenna abali mu security organs ze mulimu zonna, njagala kubategeeza olunaku olwaleero nti nze abategeeza enze Kawuki Simon MC Kapale, mobilizer people power enasa na wamala. Leero ayinza okubeera ggwe bannayuganda njala tuveemu obutiitiizi, tuveemu okubeerawo nga buli kye tulaba tusirika, buli kye tulaba tuveeyo tuleekaane, kubanga kati social media yafuuse platform okugenda n'okulondebwa akalulu k'eggwanga. Museveni bwe yali ajja mu buyinza tewaliwo smartphone, yali abeera mu nsiko kulya muwogo matooke mabisi. Kati saawa zino ne smartphone azimanyi, asobola ne social media akimanyi, asobola n'okutegekerako ekintu kye oba kye twandiise scientific elections oba okulonda kuno okwa social media okugenda okubeerawo. So n'olw'ensonga eno ye platform yokka gye tulina okuyisaako obubaka bwaffe nga bannayuganda. Wonna w'oli ng'olina smartphone, so gezaako okusharinga ffe n'abantu abagenda, kubanga ti abantu abagenda okulonda yemmwe abalina smartphone. Simanyi abatalina smartphone oba bagenda kikola batya, sinaba kukimanya, nkyalina okutangaazibwa kw'amaanyi. Naye okuva bwe kiri nti platform eno gye tuyita social media yeriko kati buli muntu yenna kwayisiza amawulire ge, era kwe tuyisiza buli kimu ekituluma, kuno kwe tuyisiza buli kimu ekituluma nga bannayuganda. So kati njala okutegeeza bannayuganda yonna we muli, muveeyo muleekaane, muveeyo mukole kye musobola, muve mu kupostinga ebyekisiru, muveeyo mukole kyonna kye mukusoboka okukola nga be basobola okubeera nga basobola okulaba nti Bizonto ba comedian oba Bizonto ba comedian bayisizaako obubaka bwabwe oba obubaka obwayise mu ka comedy, just ka comedy obukomedi kenze kempita kalenga oba kabadde ngado zange essaala, kubanga bw'owuliriza ka comedy ako yabadde essaala, bas essaala nti Bizonto tusabire abakulembeze, musomesa abaana, basabire abakulembeze abali mu buyinza, abakulembeze basabire omukulembeze gundi, omukulu gundi n'omukulu gundi n'omukulu gundi. Sisuubira nti awo omusango gwe bataddeko gwe bagamba mbu omusango gwe bayita smart tribalism biki, kigambo ekintawaanya tribalism, kyekyo ekigambo tribalism, mbu gwe omusango gwe bataddeko, omusango gw'okwawula mu mawanga. Bwe njogera amazima ne ngamba nti akulira ISO Munyankole, akulira RURA Munyankole, President waffe Munyankole, mumusabire asobole okukola bwanne bwati. Bwe mbanga nkusabidde kibayita essaala, sirabayo omusango gwe mba nkoze. Lwaki oba onteekako omusango bayita tribalism, smart tribalism? Ogwo omusango guba teguliiyo. So nandiradde nti ndowooleza nti obanga mpa advise aba security organs ze Uganda, mwe abakolera Museveni, ate naddala mwe abapya abakajja, kubanga ekisibye Museveni mu buyinza kubeera nti yajja n'abasirikale ababe. Naye Museveni singa teyajja n'abasirikale be, singa yagenda dda. Naye Museveni ekimusibye mu buyinza yajja n'abasirikale be. Kati mwe abapya be baakawandiika, mwe abapya mukole effujjo ku bannayuganda, kuba Museveni alina abantu beffe be tutunuulidde ne tugamba nti bano bamugisha muntu, simanyi bano batumwine, simanyi bano baani, simanyi baani bamuhoozi ababiri, tutunulidde bakaka be basajja be yajja nabo okuva mu nsiko, era be bamusibye mu buyinza
ate mwe mukolera ne security enfu mwe mulese ku bannayuganda effujjo naye bannayuganda yonna we muli njagala tukubekerere basobole okulirizinga baganda baffe babizonto bakomediani bannange bebandeese wano olunaku olwaleero. So olunaku olwaleero nzize okubategeeza ku musango gwe batadde ku baganda baffe minze nganze ku nsonda ezesigika bagambye mbu omusango baguyita kigambo ekyo wabeewo akinjogerera bulungi nnyo nsobole okubanga nkivaako. So n'olw'ensonga eyo nowaye engeri gye nnasukaali amala okunywa ku mazzi nja kyogera. Ekigambo bakira tribalism ngeri gye nnasukaali kati so kyogera nga kinywedde ku mazzi bakira tribalism. Tribalism gwe musango gwe babataddeko ekibuli ku CID gye baba tutte. So mbadde ndowooza nti obutiitiizi obujjudde abasecurity ba Uganda ate abatulyamu olukwe baganda bannaffe abali mu Kampala muno kuba abanyankole oluli esaala baali tebagitutenga kikulu okitegeera naye bannayuganda bannaffe oba baganda kakati akakantu kagenda kwonoona kagenda kwawulayawula mu mawanga akakayimba katambudde nnyo kagenze vairo kakati akakayimba bandibadde mubakwata bakakola kakati banaye bannayuganda nyamuveeyo bino tibikyako omuntu wayogera amazima kati bagamba kusabira basajja abasajja babasabira musabizi tebagamba mboba kugamba tebakyogera mu bubi bayimba luyimba kati bobanga bakugambye amazima simanyi lwaki amazima lwaki togakkiriza. So nandirowoozezza nti President Museveni ne security organization zo oba security organization wandibadde mwetereeza tukyali mu buyinike bwakutusibako kiteekateeka ekyaffe abayimbi tulina okubeera ne permit etukkiriza okuperforminga. At the same time temwagala bagambako bwe tuvaayo ne tuyimba abayimbi mwena muveeyo muyise message mu kuyimba eraga nti no we are tired of this government. Abayimbi mwena abali eyo muyimbe ennyimba zammwe ne baana bate bazikubye ku radio tuyina wano social media ejja kukuba ennyimba ezo era ennyimba ezijja tambula ziraga obutali obumativu wa bannayuganda kuba kati mmwe abasecurity abakulira security naddala ba CID ekibuli omusango gwenjagala mundage Bazonto gwe bakoze musango guliwaawo. Bazonto bakoze musango ki okuyimba oluyimba oba okulagira abaana kuba abaana bali wakati basoma bagamba abaana muyige muwe ekitiibwa abakulembeze. Ngolira mwagala ki kati mugere kama bagamba muwe ekitiibwa abakulembeze abatwala eggwanga mukitegeera. So kati ate oli bwajja nagamba nti abaana muli waka mutudde muwe ekitiibwa abakulembeze abatwala eggwanga ate gwe novayo n'omukwata n'omusiba kati awo mba sikitegeera mu butuufu simanyi lwaki dictatorship ebayingidde okutuuka ku ekyo obuswala otandika ogamba omuntu mbw ayawudde mu mawanga saalabawo okwawula akakantu nkalabye nnyo nkawuliriza nnyo abaana bababuulira abantu abali mu bifo ebigundiivu abakulembeze abatwala eggwanga bagamba abaana basome bawe ekitiibwa basabire bagamba abaana basabire abakulembeze abali mu buyinza. Kati simanyi ate awo tribalism yajjirawa tribalism ejjirawa siraba tribalism ejjira mutebizonto bannange nja bategeeza mu ababadde batwala platform eno social media ng'ekyokuzanyisa ate mmwe nja bategeeza mu abali mu security organize okumanya obwongo bwammwe mulinga abataasoma ebintu byammwe mulina engeri bikolanga ya kipumbaavu let me say like that. Omuntu yenna buli lwakwogerako ekintu n'omukwata n'omusiba oba n'omukuba kiringa omwana bw'anaayogera ekigambo ewaka bw'omukwata n'omukuba omwana oyo akula amanye ekigambo ekyo kibi. Owulira buli lw'okuba omwana ewaka omwana akula amanye ekigambo kibi naye bw'akyogera n'omugala toyitamu kwogera kigambo ekyo mpolampola toyitamu kubyogera ebyo sibyagala oba n'oyita mu ngeri yonna okitegeera. Kati buli lw'okwata Bazonto n'obasiba akantu ako baakakola dda kati wayiseewo wiiki nga 3 akantu kabadde kavaako ddala ku social media nga tekyali akasharinga tekyali abifanako abantu ababiwulira ne babitegeera. Kati bw'obakwata n'obasiba kitegeeza gwe oba oyongeddeyo okwongera okusaasaanya message mu bantu n'abantu abataalaba kantu ako bagenda kwongera okukalaba
n'abantu abatakalaba bagenda okwongera okukalaba kuba buli muntu abuuza munne owaye ka video kyakasibiza Bazonto ka video kyakasibiza Bazonto n'atakalaba uliriza n'atakalaba agenda kukalaba kitegeeza mmeke nyini mwe musudde jinja mu kibira mwe mutuwongera amaanyi okubawalampa kale bwe kibanga ffe twali tumanyi munange si bibi nga tulowooza okugamba bali balowooza okugamba ku baana okutegeera abakulembeze nga tetumanyi tuguyinza okuba omusango kati kemukutte Bazonto ne mubasiba ako ka video kagenda okuba buli muntu agenda kasharinga kitegeeza n'ababadde batakamanyi bagenda kukamanya meanwhile nti mmwe mwekozeeko ebikolobero mmwe abali mu security aba security organize mjabategeeza mmwe mugenda okwongerayo n'akantu ako okulaba nti kagendera ddala vaira n'ababadde batabimanyi n'ababadde babitutte ababadde batabitutte personal kati abantu bagenda bitwala personal okitegeera abantu babadde batakatutte personal ka video ako ka video nabo bagenda katwala personal kati kitegeeza mmwe mwesiiza obusa ate mmwe mugenda obweyambululako okitegeera so n'olw'ensonga eyo Muzeeyi Museveni ne security mutunulie ebintu ebiyamba eggwanga mufe ku bintu ebitalina makulu ebintu ebiyamba eggwanga bitwagala okuwulira so fe oba Museveni paka lasti oba ki Museveni ekimusibye muyinza Museveni yajja n'amajeege okuva mu nsiko era amajeege akyagalina bano bebongeddemu abato bebasindise Somalia bebongeramu abato babasindika Somalia babasindika eyo Juba kubeera eyo ne beyava nabo mu nsiko akyali nabo paka kati era be bamusibye mu buyinza kati zino security organize zino zimulaba zisibye Museveni mu buyinza okitegeera kuba Museveni ye buli kimu bibiri ayogera ku mundu ze buli kimu bibiri ayogera ku security ye kintu kyesinga okwetaga nga Museveni security ye so n'olw'ensonga eyo mwe aba security abali naddala mu intelligence ebintu ebimu abantu baba tebabifudde nako nga tebabifudde nako kati okusiba Bazonto kitegeeza mubafudde ab'amaanyi Bazonto mmwe mugenda obafuulira ddala ab'amaanyi okusinga naye babadde basajja bange bali tebalinyanga ku nnyonyi babadde babeera mu Uganda muno nga tebalinyana ku nnyonyi naye n'omuntu ali mu America promoter ali mu America ali South Africa ali buli wamu agenda kusikizibwa okulaba nga abatwala promoter ali Dubai agenda kusikizibwa okulaba nga abatwala badde mbayimba oluyimba olwennyini baongereyo message egende vaira kubanga abantu abasinga bade tebatutte message eyo nga bagitwala fo nga tebagitutte personal yakitegeera so mmwe nyini mmwe mugenda okufuula Bazonto ab'amaanyi era mmwe mbafudde ab'amaanyi kasita mubakutteko bwe mutu bwepaba era mmwe Museveni mmwe mwafuula ne Bobi Wine ow'amaanyi mmwe security organize buli muntu wokwata ku muntu njagala okuwayo example bamawulana baali bakajja bamawulana nga tebali abamanyi olira bwe bakola kajjooko Katikkiro n'avaayo boogera ku kabaka Katikkiro n'avaayo n'ayomba nnyonnyonnyo n'ayomba okuva ko bamawulana bafuuka ettabu paka ne kati bafuuka baserebu teri atabamanyi naye nga wali tewali abamanyi nga baludde mu industry ebbanga nga teri abamanyi naye kabaka Katikkiro kasita yavaayo Katikkiro n'atandika okuyomba abambu bayisiza mu kabaka amaaso sima bakoze bamawulana ne bafuuka bamawulana paka ne kati bamawulana webali naye nga yabafuula ow'amaanyi yali Katikkiro. Are we together? So nandirowoozeza nammwe aba security organize zonna buli wokwata omuntu nga yina kyayogedde kiba kitegeeza nti kyayogera kituufu mutandise okuleeta ebintu byakaguta wano manyi ebintu byakagame eyo embeera ya Kagame Museveni fe yatuleka Museveni bbanga ddene kuba kimanyi bulungi ebintu byakola bibaddewo mu bubenyi bw'amateeka Museveni yatuleka dda tubadde tumwogerako ebbanga Museveni tubadde tumwogerako buli kimu kyonna nga tafaayo okitegeera ne kati we bituuse mwagadde dda otulaga mugenda mugirayo ddala true colours zammwe okitegeera so nandirowoozeza mmwe aba security abali mu security organize zino zonna ze mulimu njagala mwesonyiwa ebintu ebimu abantu baba tebabitegedde na bitegeera biyitawo ne bigenda ne bwe mutandika okuteekawo embeera ne mutandika okukwata ffe aboogerako ku bintu ebituma bannayuganda ne mutandika otukwata mugenda tufuula naffe ab'amaanyi nga bwe mwafuula Bobi Wine ow'amaanyi Bobi Wine era poliisi ne security organize mwe mwafuula Bobi Wine ow'amaanyi tubeebazizza nnyo tubeeyanzeege mwongere otukwata nange ndi wano ennansana wamala mbalinze mujje munkwate munfuule ow'amaanyi nayongera okubeera ow'amaanyi ate gye munaayongera okubeera ow'amaanyi gye munanyongera okubeera ow'amaanyi nange gye nja okweyongera tetugenda kutya kutusiba mujja kutukwata mutusibe okujjako mutumalire mu makomera naye tugenda sigala nga twogera ebituluma nga tujjayo amazima kubanga tuwategedde bulungi bwe mutandika okukola ebyo security organize zonna eziri mu Uganda kiba kitegeeza mutandise otulaga nti muli badikiteeta bannakyemalira balusibira mwoyo ebintu bye mwafuula mu mwalwanirira mu freedom of speech byonna tibikyaliwo kati
okitegeera bw'oba toli dictator bw'oba tofuuye lwaki oyomba nga bakusonzeemu olugalo bw'oba okimanyi nti si gwe afuuye lwaki oyomba nga bakusonzeemu omumwa kitegeeza gwe oba ofuuye mwetereeze kubanga eno ensi temugenda girya eno ensi temugenda gikungula omusajja ayimba akayimba nagamba eno ensi tekungulwa tugibeera mu bubeezi akoowa yagiviira ne bwe munaabeera muluddewo nnyo mugenda kukakkana nga mugenze ate ne batabani bammwe ne bazzukulu bammwe temulowooza nti mugenda bibalekamu ebyo ebintu babibeeremu paka lasiti era bajja bivaamu ne bwe ndi banfudde bajja bivaamu ate mu bubi kubanga muleseewo erinnya ebbi mulese musize erinnya ebbi erinnya ebbi buli woobeera ne neibawo n'omuwalana neibawo ne bwofa neibawo tajja kuyamba baana bo bajja kufa abalaba kuba gwe wateekawo ng'omuzadde gwe wateekawo embeera embi era buli woowalana neibawo ekyo manya ne baana bo bonna bafamireyo bonna bagenda kubeera n'empalana ey'amaanyi neibawo ne bwakera n'afuuka pulezidenti neibawo ne bwakera n'afuuka ow'amaanyi ng'alina okuyamba famireyo gye walekawo olw'okuba wali omuwalana era naye tajja kuyamba baana bo wuliriza tajja bayamba kati mmwe naye munaagenda mmwe mwenna abanyankola bataagala boogerako mutandise okwoza mbu tribalism abantu balina okyogerako bayimba luyimba Bizonto bayimba luyimba nga bagamba abaana basabira abakulembeze kati what kind of case is that nzo okuvayo ne ngamba Museveni ye president wa Uganda mumusabire nnyo atufuze emyaka 35 ekifo kyali mu kyankizo mwongere mumusabira afuuko w'amaanyi kati what kind of case is that as in to mention mutandise n'otujjako freedom of speech okitegeera Bobi Wine mwamufuula w'amaanyi kakati abafuukidde zike ndowooza mwali mumanyi ba artist tetulina makulu ffe ba comedian mutwala nga abatalina makulu kakati kyekiseera mutufiiringe naffe tetugenda kutya kutukwata nange ndi wano ntudde wano mbalinze wano wendi ntudde na wano kayanja mbalinze wano ntudde wano mbalinze ntudde wano mwe mufune endagiriro wendi wano eno ntudde wano ku kayanja wano ndi mukunyumirwamu mpewo ya nnyanja mwatugana beach kati ntusalawo tubeere wano eno so n'olw'ensonga eyo Museveni ne security organizizo abantu bagenda bakowa namwe mwenyine abawagizi ba Museveni mugenda tuka ekisanga temukyalina we munywera mazzi njagala bawayo example ya Bebe Cool takyalina freedom of walking freedom of feeling his people freedom of walking around at his environment oba wano mu area on his area takyasobola kugenda Bebe Cool kati abeera waka ne mukazi wa Bebe Cool n'abaana ba Bebe Cool ne batambulako ne bagenda eyo Zuwena waliwo yamuyira n'amazzi awe mabegakaawo Zuwena bamuyira amazzi ne bamulaga nti bamuboola kakati Bebe Cool ne bwakera n'afa Zuwena tasobola kufuna mirembe mu nsi eno Zuwena tasobola kweyagalira mu nsi ye because ebyo ebintu bye muteekawo mutaddewo kati freedom of speech mwagala gitujjako olw'okuba Museveni yajja n'amajeege mu buyinza yajja yawamba buwambi amayina amajeege ge yajja nago mu buyinza President Museveni yajja n'amajeege mukujja n'amajeege amajeege security organizations zonna n'ateekawo ebitongole bingi nnyo ebikuumaddembe byayita ebikuumaddembe kumbe ebyawula mu ddembe okitegeera kakati muli eyo muyintapulinta amateeka mu bubi abalamuzi mwe mbasasula balooya muyina abalooya buli kimu kyonna kyonna mwagala kifuula kyammwe naye njagala bategeeza mmwe abataagala kugambwako mutandise okuteekawo embeera y'abanyanya be twayitanga bamusibira mu bbwa bali abaasooka era mmwe mwonoonye ne security ya Museveni mmwe kennyini security organizations za Museveni mmwe mwonoonedde ddala mukama wammwe President Museveni kuba omwana yenna bw'aba n'empisa embi bavunaana taata omwana baba n'empisa embi bagamba bazadde be bamukuza bubi wulira kakati batandika kubuleminga bazadde omwana yenna buli waba n'agayisa agabyo bamuwala oba mulenzi bavunaana maama we yamukuza bubi baba muwala bavunaana baba musajja bavunaana taata we ekyana bakikuza bubi kakati mmwe security organizations eza Museveni mmwe muvumaganyiza ddala Museveni mmwe muvugamiza ddala Museveni mmwe muvugama kigambo ky'oluganda nakintawanya kunye ku mazzi mmwe muvumaganya Museveni mumuvuganyiza muonona mmwe mulowooza mukola nnyo let me tell you mulowooza mukola nnyo ne mwongera kwonoonera ddala Museveni mwongera kwonoona Museveni agenda tuka ekiseera nga tekyali abantu abaagala Museveni nga batono kubanga n'abasuubuzi abadde bamwagala mbaabo mwabongeza omusolo abasuubuzi abadde baagala Museveni mwabongeza omusolo omudde mu kibuga wali eri ekibuga kyonna buli musuubuzi akaaba abadde asasula miliyoni 8 okuyingizawo ebyamaguzi bye kati mumusaba obukadde 5
kati can you imagine from 8 to 500 kati kichemba mutegeeza URA simese police CID simabi mwe mwononedde ddala Museveni mute bizonto mubite freedom of speech tujetaaga mu Uganda twetaaga freedom of speech mwe security organize mulowooza mukola nnyo mbu mukama mmwe abasiime naye nja bategeeza mwe musinzo ovumaganya Museveni era Museveni mumwononedde ddala mu mwaka gumu ogujja Museveni agenda kubeera nga tekyalina bamwagala bonna 100% ng'alinako ndowooza 20 famire ye nammwe ab'amagye nga mmwe abali mu security organize mmwe abakulu abali ewaggulu bamuwooza akina baani nga mumwagala Museveni mwekka abasigadde nga tebaagala kumanya bintu byani bya Museveni kubuulira mmwe security organize CID simanya biki ISO simanya intelligence biki mwenna gye muli mwe muvumaganyiriza ddala Museveni ate mugenda kumuwunyisa mugenda kumwonoona guno omwaka gonna n'ababadde bamwagala bagenda mukyawa akina abasuubuzi abakolera muno business abachina bonna bembadde mwesukulirako bagenda va muno kubanga omusolo gwe mubaleegaleega Bannayuganda mbajjako omusolo mungi kyokka abachina n'abayindi ne mbajjako omusolo mutini oba kitegeera Bannayuganda mbajjako omusolo mungi kyokka omuntu ayitibwa omuchina n'omuyindi ne mujjako obusolo butini nnyo obusente butini nnyo okitegeera mmwe security organize mute bizonto byayimba luyimba olulagira abaana okuwa abakulembeze ekitiibwa njagala mwenna abali ku live eno muddeyo munoonye ka video yako mukawulirize bulungi naye nebobeera looya ng'oli kuno nebobeera mulamuzi ng'oli kuno ddayo bulungi owulirize ka video yako abaana ke baakolawo bazonto bagamba muwa abakulembeze ekitiibwa ne batandika okumenya URA gundi URA kagundi simanya kaka bagenda yewa URA simanya ne bagamba muwozi simanya security ne bagamba bamenya bumenya bitundu abantu mwe bali ne bagamba gundi ne gundi kati simanyi musango ki mutandiso basi bako mu tribalism ogo tewaliwo musango namwe newo wango oliyo yango oli muno bako nekyo ngamba nti waliwo musango oguli awo so nandiroozeza ati abali mu security organization zonna mwe mwonoonye Museveni ate mugenda muwunyisanga amazinze mbabuulira buli muntu agenda kubakyawa ne buli muntu yenna abadde ayagala Museveni agenda mukyawa nkubuulira gwe kenyininyini okyasirise olw'okuba wagira Museveni ng'oli munaku oli ene bali osirise buli ogaweza tebinkwatako ng'okyali mu bbali eyo naye bigenda kukwatako gwakyali eyoza tebinkwatako kankuweyo olugero olugamba Sseggwanga yagaana okuwonya nannyinimu empagama naye nannyinimu bwe yafa Sseggwanga gye baatandikirako okukwata era abakungubazi be bajja bagamba musalesale Sseggwanga eyo tugirye ng'egiva era Sseggwanga baagirya ng'enva kitegeeza singa empanga eyo yawonya nannyinimu empagama singa empanga teyandiriiriddwa kati mwabali yabawooza Museveni paka lasiti simanya biki ng'oli munaku tolina adde 10 oli munaku okyawoza Museveni paka lasiti myaka 35 gyakufugidde okyali akatogo tolina nawe osula okyapangisa oyambala essaati emu tovuganga ku mmotoka mu nsi yo tolinyangana ku nnyonyi kuvaako mu Uganda n'ogendako mu nsi endala era mmwe abatatambulangako mu nsi yonna mmwe bakataala batavangako mu Uganda muli mu Uganda emyaka gyonna airport temumanyina bwefaana eya Uganda temugirabanga nako mmwe mutusibyeko Museveni mmwe bakataala batatambulangako abatavanga mu Uganda ng'oli awo okyawoza Museveni akoze nga tovangako wadde ogenda e Rwanda togendangako wadde Kenya togendangako wadde Burundi oli mu Uganda muno oli myaka 5 oli myaka 4 okyayasama bu Museveni paka lasiti security organized oli mu police osula mu ka import toyina wadde oli myezi 5 obanja bakulagira genda okwata ono n'omukwata ng'omubbi omuntu mukwate bulungi muwe respect kuba muna Uganda munno gwe wakajja abasajja ababadde mbuyinza ne Museveni babadde mu bajja naye kuva mu nsiko abo be basirikale ba Museveni bamanyi owulira kati gwe munaku munnange gwakyawoza mbunno osobola okubeerawo Museveni paka lasiti nja kutegeeza bikukwatako mute bizonto tibina musango ebyo mutandika okuwoza mubatutte ekibuli sima ku CID kuba questioning for what
instead of okola ebintu ebirimu amagezi muli mukuvumaganya Museveni mweke nyininyiri ya mukuvunganya mukama wammwe aba security mwa aba security organized muvumaganya mukama wammwe muvumaganya mukama wammwe mumuvumaganya mukama wammwe mumuvumaganya ekyo kye nizo bagamba muvumaganya mukama wammwe agenda tuka ekiseera nga unya bebe kulu wantachana na freedom of walk, freedom of speech, freedom of everything. Tachabirina bebe kulu kati abeera waka kutuula atya n'okugenda mu bantu. Okitegeera bebe kulu atya n'okugenda mu bantu. Ekimugano genda mu bantu kati kubanga kati abantu abatya n'obatya Zuwena naye bwatyo Zuwena naye atya n'abantu kati. Freedom of speech mujitubazeeko mwagagifuula Rwanda eno si Rwanda kasika tini nnyo ka Rwanda kalinga boolaba kana akayanja eno e Rwanda eringa kana akayanja bookalaba eno e Rwanda kakati eno Uganda nene twetaaga freedom of speech. Museveni wajja n'otulimba olese eddembe kati eddembe wali mazeewo yeke nyini complete eddembe oli mazeewo mute Bizonto byagamba baana era mwe baloya ba Bizonto mustikinga ku kintu kimu olwo lwali luyimba omanyi oluyimba Bazonto bayimba luyimba ne bagamba muti abakulembeze mubawe ekitiibwa. President Museveni yafuata obuyinza mu 8 simaya mu 8 mu 6 yakwata obuyinza mu 8 mu 6 kakati era yakyatufuga muwe ekitiibwa mumusabire omukulembeze waffe ne babagamba nti ne bagamba okumenya ali mu byokulonda yegundi era yagenda otegekana kana akalulu yegundi mumuwe ekitiibwa mumusabire. Kakati wembuuliza gundi tribalism ejjirawo mugenda tukwata fenna ate gye mukomo tukwata mugenda okwongera otufuulo b'amaanyi gye mukomo tukwata gye mugenda okukomo otufuula ab'amaanyi ffe tugenda kubanga tuwogera kubanga nammwe mwagala okubeera wano wendi wano ku live eno mmanyi mwe muli bambega muli kuno mwena bambega ba Museveni simanya yona babuloga ba Museveni mwena muli ku live eno mbalaba mwena babuloga ba Museveni nze nange nali wa Museveni namuwagirira emyaka 15 naye embeera bwe nyigiriza ennyo nentuka ekisera nga ndi wakasi kyalina kyakulya embeera zenyigiriza emyaka gyonna emabega wonne kuva ddala mu myaka kuva mu 2006 paka 2020 kati 2020 mbonaabona. In fact natandika okubonaabona mu 2000 bwe natandika okubanga omusajja agenza okukola mu 2000 netandika obonaabona nenjoyininga comedy netandika okukola comedy nenkola comedy nga tali mu ssente nentobaatoba paka lwe nafuna opportunity nengenda ke Dubai nengenda mu America nengenda e London nengenda Germany nengenda France nenfunayo obusente obwazimba akayumba kange kembeeramu naye sirina sente ze nali nfunye mu government ya Museveni sirina buyambi bonna bwe nali nfunye mu government ya Museveni okujjako akawunga ke batuwadde wano jojjuuzi mukulu bbala muke yatuwa nenkakwata nkagabira ba comedian ne bakalya owulira kati okuva ku olwo paka ne kati ebintu bino mbitidde nnyo kati amwaleese etteeka mbusimaye buli comedian omuyimbi olina okubeera ne permit okuperforminga mutubazeeko emirembe kulw'okuba mutidde nnyo Bobi Wine mumutidde nnyo Bobi Wine mumutidde nnyo Bobi Wine mutidde nnyo kubanga ye tali opposition original gye tuyina kati okumala emyaka 35 ye no opposition ediwo enyenyeza government eno kubanga mutandise n'okukwata buli muntu ayogerako nga temwabikolanga luli edda tetwayogeranga nga temwabikolanga ebyokukwata aboogera. Mutidde nnyo Bobi Wine ate mulaze nnyo obutiitiizi buli mwongera okukwata omuntu mugenda mwongera okubeera ow'amaanyi. Abo abaana tebalinnyanga na ku nnyonyi babaddewo emyaka gyonna bakola ku radio Simbooko naye nabo bagenda na kufuna omukisa ogulinnyo ennyonyi bagenda kubeera b'amaanyi era bwe banaava mu kkomera bagenda kubeera b'amaanyi. Nelson Mandela ekyamufuula ow'amaanyi kumusiba. Nelson Mandela bamusiba emyaka 27 naye Nelson Mandela olwamuta era ne gavumenti yagenderawo olwamala omuta bweti ye yafiiririra aba South Africa Nelson Mandela era olwamala okumuta ne gavumenti y'abalusubira mu bbwa balumira mwoyo negenderaawo owulira nevaawo kati ekkomera tiritta ekkomera ly'abantu nga ffe abogerera eddembe abalwanirira eddembe lya buli Munnayuganda mwenna abadde beyita abagagga abali mu zakeedi nga mukola mugenda ne musubula emitu ne babajjako omusolo gwa milioni 810 kati essaawa zino omusolo gugenda kulinnya gavumenti eyagala ssente kuba Museveni takyalina wadde 10 ssente zonna
zimweddeko kati ayagala sente agenda bongeza omusolo mwenna abali mu zakeedi obadde ku miliyoni 8 oyingire 5 abadde ku 10 oyingire 7 mwenna mugenda tuka ekiseera mumanye nti omusajja ayina okuvaawo mugenda tusiba naye gye munaakoma tusiba mmwe security organize CID simayabani mwenna gye munaakoma tusiba gye tugenda okukoma naffe okubeera ab'amaanyi era tujja kwogera paka lasti kino kijja kuggwa nga twogedde tetugenda kusirika President Museveni kuva mu 2006 kati ebintu byakukyukako ebintu byakolema ate mu aba security organism mwe muletedde n'okuvumaganya Museveni paka kubanga ye ebimutabimanya na bimanya kati Bizonto ba comedian ne mutuko n'okujja mu can you imagine ne muvane ku bantu abanyunya abayuya government ne mutandika okunoonya Bizonto kati mumuze mukwate ne ba comedian fe tuliwo kubeerawo okwogera ku mazima mwenna abali kuno abawagire NRM abakungu mwenna abali kuno abambega kuba kati ku social media timukyavaako mbamanyi temukyava ku social media kuno mwagala muwulire twogedde ki tugambye ki twogedde ki Bazonto bayimba luyimba oluyimba olugamba nti baana mmwe musabire abakulembeze President Museveni yakwata obuyinza mu 86 kati ye president waffe paka kati mumusabire kubanga ekifo kyalimu kyamaanyi naga ne bagamba nti kaka bagenda yakulira iso simanya yakulira gundi mumusabire mukwate bulungi mukulembeze wa amaanyi siwulira ko bataka kuleta tribalism ekyo kiri mu mmwe n'endowooza yammwe eyo ndowooza yammwe kyovola mmwe abali mu security organize zonna eza Museveni muli bafu nnyo temusobola nakulaga professional yammwe ebintu ebimu ne mubimma amazzi ne mubuukira kati buli kyemusanze kyemubuukira mutidde nnyo mmwe aba security organism mwe babakozesa n'abakozesa mmwe aba CID abali ekibuli mwenna abambega abali kuno they are just using you babakozesa bukozesa okitegeera kuba mwandibadde namwe mumanya muli mu myezi 6-7 temusasulwa abali abapolisi bonna bali mu myezi 6-3 tebasasulwa nze nakolyako government nakolanga ku UBC TV okumala emyaka 2 29 2011 nga nkola ku UBC ne bogendayo details zange weziri naye twamalanga emyezi enanga tetufuna sente n'otugesa n'ozeerabira n'ogabana nkolya government nkola ki sente n'ozeerabira government sente zeina bwezimala zino zezikola wano ezikola enguudo ate nezizunga nezidde eno zino zizunga nezidde eri tebalinawo sente ziri sede okitegeera n'okola ne mukola emyezi 5 boolyawo nga babasasudde myezi 5 ate nga obusente butini mitwala 21 per month 21 okitegeera naye ng'otobye olinda sente tezirabika so Bazonto ffe bwe munaatulumba ffe ba artist naffe tugenda bafukirizika okujjako industry ya Uganda ffena mutukwate mutusibe awo tujja mmanya mune mwakola bakomera mulina zi safe house mututwale mutuyuye mutunyigenyige mututte n'otutta naye tugenda fiira ku mazima mute Bizonto byayimba luyimba ate mmwe aba security organize mwe muvumaganya kati security ya Uganda mwe muvumaganya ne Museveni kuba Museveni bagenda tuka ekiseranga 100% let me say 80% oba 100% nga 20 be bayagala Museveni family ye yokka kubanga abantu bo buli kintu kye bakola bakiteeka ku Museveni buli kye mukola mu aba security abantu bakiteeka ku Museveni aba URH mukola ekibi bakisa ku Museveni yakikoze nkugambye buli wamu we mukolera ensobi ababadde abeeruddiyo abadde batta abantu byonna bintu bya Museveni abantu bibagamba kitegeeza mwongedde okuvumaganya Museveni n'eggwanga lye okitegeera n'obukulembeze bwe mubuvugamaganyizza nnyo kati ola mutuko okulumba ffe ba artist mutandiko tugamba mbu buli muntu alina performing alina okubeera ne permit mbu byengenda okukola ku stage nina okusooka okujja n'embinyonyola minister kati neridi muzokeza comedy nina ebigambo byange byenjiyiza ku stage kati ate nsooka enzije ndabe minister mugabe muzeeye ngenda kukola no joke eno bweti nkole joke neno bweti why lwaki temutuyiza ne joke ne muzituwa oba ne mutoka ne mutukolera ne copyright musoka mutukolere ku copyright kubanga ebintu byaffe bifera bwerere okola joke ne bagibba n'okola wakawo n'omusaya mu kibuga onanga bamutunda nenga gotofunanga mu wadde n'ekikumi n'osaa ku street abatunda CD nga bayitirivu abatunda CD nga balabirira family yaabwe nenga gotona wadde ekyokulya yakola joke ezo lwaki temusooka ne mutukolera etteeka lya copyright ne tumanya nti copyright law mu Uganda ekola before nga temutandika kututeekako kiteekateeka ekyo ekyokutugamba mbufe abayimbi tulina okubeera ne permit musooke muteekawo copyright law esooke ekole lyoka tumanye nti abayimbi ba artist mutufuukidde zike eno government ya Museveni mugenda givumaganya mu aba security organize mwaleese nalabyo oyo minister simaya bano baani simaya bagenda simaya genda biki
mulese ebintu ntumuli ne bambega bano babujinga ba Fan Factory bona bambega twalade mu meeting n'omukulu Bobi Wine nga tuli ku nsonga y'ekiteekateeka ekyo kibese ne twagenze kizula nga tulina mbambega abatwefuulirako musooke mutukolere ku copyright musooke mutukolere ku copyright tumanye musooke mutukolere ku copyright yaffe esooke tumanye nti at least copyright law ekola naye nza comedy azanyi comedy netukesera nga sina na kya bamuzanya ku street wonna buli omu atundanga byatunze muganda kankukubire ali ku live wano kankubire teeka nga mugambo ba artist tulina okusooka okufuna permit mbu okusooka ate okugenda wa minister omubulira betugenda okukola temukomyoko bwe twogera ku mazima nga mugambo abo bakwate aba bakugenda okwate gundi security organize njagala mukozese professional yammwe kati Bizonto muba mukwata byaki Bizonto ebyakoze obukozi just akantu akebaza kubanga bayimbye akantu nga kebaza bakulembeze okubaita okwebaza bakulembeze bavudde ne bebaza bakulembeze President Museveni yakwata obuyinza mu 86 abaana abali waka batakyasoma mu musabire kubanga ye mukulembeze waffe kakati mu abakulembeze ate muli mu bano bekyali bene ebiganda bino bikyali mu ebiganda ebigenda ne mwesiba ku banyankola abo abasajja abali mu security ne mutwandiko bayinterpretingira ebintu ebyo mbukati akakantu ke bakoze kagenda kuleeta obutabanguko mu nsi akakantu ke bayimbye abantu bagenda kutandika okubuuka bamanyembo abanyankole be bali mu bifo ebinene bulijjo tukimanyi even if before that video of Bizonto we knew that thing mamuloza tetutegeera mamuloza byonna okubitegeera tetumanyi nti nno bino ebifo biri mu gundi mumuninga abagamba mubadde tetumanyi mbu Museveni abadde mbuyize emyaka 36 muninga abagamba tubadde tetumanyi mbukaka bajenda yali mu security wano yakulira wano muninga abagamba tubadde tetukimanyi mbugundi mwozi yali wano tubimanyi sibe batubuusizza tebalina na kibatubuusizza naye tumanyi fena tukimanyi ne lwakusirika Abannayuganda tusirise ebbanga tubaddewo nga tubonaabona tulumizibwa mutukolako buli kimu ne mutandika okukola buli kimwagala Abannayuganda muli batiitiizi temwagala kuvaayo kwogera naye nga nja bategeeze ne platform yokka gwe tulina okwogera ebituluma nga Abannayuganda kati nze nga comedian ovuddeyo ndi mu bulumi ndi waka sikyakola ndi myezi ena sikola ate nkifo okujjompa obuyambi ompeyo milioni nga 2 ezimbeezaawo nga celeb kubanga once you become a celebrity your life become expensive. Listen, once you become a celebrity your life become very expensive. Meanwhile inze siringa bali abaliro abantu some other people asobola ogenda n'agula wali akakomando n'akalya wali mu restaurant owulira n'agula akakomando n'akalya mu restaurant inze my life remaining expensive kitegeeza nti nina obulamu bwempitamu nvuga emmotoka nina okukola biki sina kulinya boda because boda njirinya nga kiri important nebwe mbanga mu bulamu bwa bulijjo nno banentambula ne myezi ena sikola ndi waka tomanyi na bwendya tomanyi bwenywa tomanyi nsurviving antya naye novaayo instead of okujja okunyamba noleeta etteeka noleeta bulese etteeka n'olikubawo mbuli ayise buli muyimbi alina okufuna pamiti olina okumala okwewandiisa bw'oba ogenda okukola comedy olina okumala simanyi okubuulira security manya minister of gender n'omugamba byogenda okukola. Can you imagine what kind of government is this? Mwe mwefaako mwekka bwe tuvaayo ne twogerako nga mutukwata mutusiba okubaita okunyigiriza security organize okubaita okunyigiriza ennyo ennyindo omala n'ogireeta omusaayi buli wonyigiriza ennyo ennyindo owuliriza omala n'ogireeta omusaayi Bannayuganda bajja kwekyawa olunaku lumu kuba kati mulumbye abasuubuzi mubongezza omusolo abasuubuzi nalabye waliwo ajaawo gwe nalabye ebintu bye mugamba mu kampani zikolera wano Smart Naitiru tebalina na material Naitiru teina material kampani ekyali nto ate Bannayuganda ebintu bye mwagala obagana ogenda osubula Bulaaya ate mwabigaana mu ngeri ya kisiru kubanga ogaana otya omuntu okuleeta ekintu nga nekyoyagala agule wano mu Uganda tekinaba kubeera ku mutindo gwe yeetaaga okitegeera tekinatuuka ku mutindo gwe yeetaaga ate obanga anyigiriza so bane security organize mu balansinga equation mu balansinga eryato balance the boat. Ugandans we are dying tetufa we are not dying because of coronavirus we are not dying because of COVID-19 but we are dying of powerlessness tuli baavu tufa
mwetukimanyi mwajja ne security Museveni wajja n'abasirikale bangi nnyo okuva mu nsiko ne muwamba ekintu kyammwe kati ekintu kyammwe mbadde mukivuze bulungi okuva mu 12 awo wonna 2 2 mukivuze bulungi adise mutandise kyonona olw'okuba mbu waliwo omuvubuka avuddeyo kubayita Bobi Wine n'ayogera ku mazima bannayuganda ogobaluma so mbadde nsaba bannayuganda mwebereremu mwenna abanda bakulive eno muve mwebereremu kuba Bobi Wine kyabagamba tulina okwebereramu tulina okukola ki okwebereramu bannayuganda bagenda kukoowa n'ababadde babaagala bagenda kutuuka babakoowe nga tekyala yagala gavumenti eno because mwe security organize ate mwe mweyongedde okukyaya bannayuganda president alina abamwagala Museveni siga nti banno bamukyawa baali bamukyawa president Museveni abantu babaddewo nga bamwagala bangi badde bamwagala kubanga buli muntu abako n'abamwagala ate Museveni sigama nti akoze bibi byokka n'ebirungi abikoze naye ate saawa zino security organize mutandise okukola ebintu ate ebyekisiru mutandise okukola ebintu ebyekisiru ovaayo tanogamba abantu mbukati buli comedian omuyimbi alina okuba ne permit ovaayo tanogamba nti omuntu ayogeddeko ku nsonga bwe nebweti mbu ati mumukwate mututte ku polisi mumusibye kati ekitegeeza ensi mutandise kunyigiriza mutandise natuteeka ababadde mu ccupa mutujje mutuzingidde mu ccokolo kati mwagala tufiire mu ccokolo security organize njagala mwetereeze abali mu saidi abali luddawo gye muli mwetereeze ababaana kati mugenda bafuna n'abamaanyi buli bwe mutukwata ne mutusiba mugenda kutwongera maanyi temulowooza mbuli munatusiba munga tuvaayo mbu nga tutya nnyo mpozi okuyo nga bannayuganda bonna mugenda basiba eno social media omuntu bwakola ekintu nga kiyamba abantu balina okisharinga era tovola bakakantu baali bakasharinga ne bakavaako abantu tebabitwala personal at the same time abaabikola mubasibye meanwhile ka video kagenda kukomawo katandika okutambula kaddemu katambule ku social media kagende viral n'ababadde bataakalaba buliriza n'ababadde bataakalaba bagenda kukalaba kuba balimu abantu abataakalaba ka video waliwo kati obedda babambuuza abantu bajja mu inbox Kapale Bizonto babasibye ka video kyaka basibizwa kati nange we mbaka lina mba nno kaweereza omuntu oyo bw'amala okukawuliriza naye n'akaweereza omulala n'omulala n'akade kitegeeza mmwe mukyankalanye bbwa you don't know how to do your job mutulaze weakness ya mwenga aba security mu security organize mutulaze weakness okwata Bizonto ne mumbasiba mutulaze weakness ey'amaanyi ennyo meanwhile nti bye mukola tembitegeera mwe mulowooza nti mukola mbu kutiisa bannayuganda kumbe bannayuganda mubongera maanyi bannayuganda si baana bato mubongera maanyi buli wokwata kati eyo video mulimu abatagiraba ne bagenda giraba kati video ya Bizonto kasita mubakutte n'ababadde Bulaaya bapromota abadde batabamanyi nnyo kubanga abadde tebatambulangako okugenda musize Bulaaya bonna bagenda bamanya kati era bagenda nefuna ne show okugenda mu America mu nsi zonna bagenda kubayita bagende bakole show bagenda bayita trust me bagenda kubayita bagende bakole show kitegeeza mwe mba mukyonoonye ekintu mwe mba mukisiize okitegeera so nandirowoozezza ebintu ebimu tembitwala for granted ebimu tembitwala personal omuntu waba ayogeddeko ekintu temukitwala personal leka ensi etambule nga bebadde etambula tugumiikiriza ebintu bingi ebize bituluma naye kati security organize ate bwe muvayo ne musaba Bizonto kitegeeza mmwe mukyongedde ekintu mwe mwongedde okitankuula ekintu mukyongedde okitankuula kitegeeza bannayuganda bataala baka video aka Bizonto bagenda kukalaba abantu bagenda kasharinga kubanze babadde bakansaba bangi leero n'abalala bangi social media yonna kekaliko kitegeeza akantu kabadde kasirika akantu kadde kasirika ebintu gabya kyovola Museveni nali namwagalako ekintu kimu Museveni kintu kye nali namwagalako Museveni nga yawa abantu freedom of speech okuva emabega yonna kubanga yali yagibawanga akimanyi bulungi tebalina kyakkola ku opposition waliyo byesije owulira ku opposition waliyo byesije kakati nga bamuteekawo nga diversion okudivertinga bannayuganda okubalowoozesa nti tulina opposition mu Uganda kati nga ffe tuli awo tuli comfortable tukola sente zaffe tunywa mwenge tubeera ku social media tubeera mu bakazi maloji nga tulowooza byesije ajja tulwanirira aveeyo atununule kumbe byesije muntu w'abasajja bano baali bamuteekawo byakiyaaye kakati ekitegeeza freedom of speech evuddewo lwa Bobi Wine kuvaayo kumanyika ffe ng'abalengerere wala kitegeeza Bobi Wine singa teyavaayo kufuuka wa tabbu singa nagana amateeka ge mwataddewo simanya mbu pamiti omuyimbi onofuna pamiti simanya biki kitegeeza byonna Bobi Wine yabireese okitegeera kati tukyalina nakwogerako mbola okuba mbu waliwo security organize nnyingi bwezito meanwhile mwandibadde mwetereeza nandirowoozeza security organize za Museveni mwandibadde mwetereeza ne mmanya nti buli muntu ebyo ebintu byali Rwanda
ebintu tubadde tubiwulira Rwanda kyova n'abanyarwanda badduse waabwe Rwanda bazze muno emyaka gyonna because of Kagame nga tabakkiriza kwogera Kagame takkiriza bannarwanda kwogera bw'oyogerako buli muntu yamufuula mbega wa munne bw'oyogerako boti nga bakukwatirawo nga bakusiba kagamba Rwanda efugiddwa ku buyinike obw'omutawaana nnyo kyovala bannarwanda bajjudde muno mu Uganda kumpi 30% tulina abanyarwanda muno bayitirivu okitegeera kakati ekibajja ewaabwe eyo yembeera ebajja e Rwanda kubateeka mu mbeera yakubanga tebalina freedom of speech tebasobola kwogera ku Kagame kati Museveni yali yatuleka dda nga tumwogerako tetulina tabbu nga twogera ku Museveni ne kati saawa zino ate security organize mutandise otankula ebintu ebimu kati mulowooza munatusiba mune tutya nnyo ne tulema kuddamu kwogera oba kyenjagala ommanya kantuleko na wano bwe munatusiba ne mulowooza tugenda kuddamu okutya okwogera oba tugenda sigala nga twogera buli we mukwata Bizonto ne mubisiba kati mukwata buli muntu anayogera ne mukwata ne musiba kitegeeza mutidde nnyo bagayi mutidde nnyo security organize mwe mweyongera n'okuvumaganya Museveni mumuvumaganye Museveni handibadde abeerawo n'akola ebintu bye nga bw'abadde abikola naye Museveni kati mungenda mukyayisa abantu bonna kugambye ogenda siwesanga buli muntu takyayagala Museveni because of guys mmwe nandirowooza mwandyeterezezza ne kati ebintu bye mukola nze ate nze birabanga bya butiitiizi muli batiitiizi security organize za Museveni muli batiitiizi mutidde nnyo mulimba kubanga ebintu ebimu ate byemwandibadde abantu tebabitutte personal ka video katambuddemu awo katono bannayuganda abamu tebakalaba ne babiva nako kakati ate mmwe bwe mukwata Bizonto kitegeeza ka video kagenda vaira n'abatakalaba bagenda kuddamu bakalabe bakasaasaanye bakabunyisa ensi yonna kitegeeza ogenda kwekanga nga Bizonto mbafudde b'amaanyi nnyo mu nsi yonna erimu ya Uganda yenna mulimu abadde batabafaako nga bagamba okitegeera ne kakati Bizonto mugenda bifuula mubifudde by'amaanyi buli muntu kati abamanyi buli muntu kati buli muntu abuuza ate Bizonto be baani kitegeeza Bizonto kati mbafudde b'amaanyi buli muntu agenda kubuuza Zonto yaani kitegeeza bwe banava mu kkomera gye mubatadde bagenda ekintu kukyongerayo nnyo bakikube paka lasiti okitegeera ekintu bagenda kyongerayo bakikube paka lasiti ogenda kwesanga nga babadde Bizonto tebakyali Bizonto bafuuse ba minister ba prime minister mu government ya Bobi Wine nenga ane abafuula ab'amaanyi yemmwe muba promoting thank you for promoting us and we are appreciating mwongere tukwata fe tuli wano tubalinze ulidde mwongere tukwata tuli wano tubalinze munnange mutwongera amaanyi ate tunabagamba ki nemwe security organize za Museveni njabategeeza mwe muhongedde kino ekintu kisajjula musajjudde bwa musajjudde bwa buli muntu abadde tamanyi Bizonto agenda kubinoonyako ku YouTube, Facebook, WhatsApp buli wamu agenda binoonyako ne ka video agenda kasharinga buli muntu akalaba kakongereyo kati kiba kitegeeza kiba kyongera n'okukakaseza ddala nti ddala mbutuufu gavumenti ya Museveni buli ekifo ekisava kirimu munyankole na mukiga ate temwagala boogerako muli banyiivu singa muntu bw'oba ofuuye bw'obanga bakugamba nti ofuuye oba tofuuye lwaki otabuka bwe bakugamba owunya bw'oba towunya lwaki oba otabuka bwe bakugambako nti owunya lwaki otabuka nga bakugambyeko mmwe mwenna abali kuno ku live yange aba security organize zonna oba oli polisi oba oli wa CID oba oli wa UPDF oba oli wa CCU oba oli wa PPU oba oli wa PPG simanyi oba oli wa PPP mwenna oba oli wa papapopopo oba oli mu security yonna gy'olimu yonna njala kutegeeza oba oli wa LDU oba oli wa DISO oba oli wa ki oba oli RDC wenna wooli njala kutegeeza ekintu kimu mwe mutankudde ensonga zino ezibadde nnaffe nnyo oba oli wa CID oba oli wa CCD oba oli wa CD oba oli wa papapa byonna we muli mwe mutankula ebintu ebinafu ne mubifuula eby'amaanyi ati Bizonto bye mukutte byaki bisajja byattu ebinaku nga bibadde mu Uganda bikola ku Radio Simba babiwa emitwalo 6 omwezi ku Radio Simba babiwa emitwalo 6 omwezi buli Kizonto bakiwa emitwalo 5 in fact zinzo bateziwera bojja ku NSSF teziwera kubanze nakolera Radio Simba manyi sente zesasula bisajja tubadde byeyiza
byeya bigenzeko wa muhanje binonya kasente bisajja tubyavu naye tweyanziza nnyo bikwata kuba bigenda fuuka ebyamaanyi era bwe bivaawo bigenda ko ne Bulaaya bikole ku shows ebweru kuba mumulowooza mu bwe mubakwata mumba nafuya buli we mutukwata kye mulina okumanya buli we mutukwata mutwongera maanyi buli mutukwata ate mmwe Abaganda mmwe mugenda mu interprintinga nga munyonyola ebintu ebyo Abanyankole baali tebabitutte nnyo serious kubanga tebamanyi na Luganda naye mugenda mbanyonyola you know this thing is going to cause problem because of this and this smart tribalism mute Bizonto firi zonto bazonto mbate bagwagwa bali abagwagwa mbate kubanga bwe mutandike kuleeta ezembera ze Rwanda Kagame afuza abantu bwe batyo Kagame afuza abantu bonna baddukidde wano ne Uganda mugenda gyonoona n'abasuubuzi bonna abakolera muno mu Uganda bonna ba investor abantu bonna abatali bana Uganda bagenda tandika okudduka mu Uganda bagende bagezegezeeko ku Juba mute Bizonto firi Bizonto mutuleseeko nnyo embeera embi mutandika mutogamba buli comedian okuyimba n'okusoma omuyimbi buli mbwalina okuba ne permit wali okirabye mu nsi ki ng'ensi terimu na copyright tetulina na copyright otugamba oti omala ofuna permit mbutusonka tuddemu tukole comedy oba tuyimbe nga tetulina na copyright. Can you imagine? Jona tusinkanye omukulembeze waffe Bobi Wine twogera abayimbi twabaddeyo bangi naye twayogedde ku nsonga eyo twagenza okizuula nga mutuufu kunyigiriza ate Museveni n'abantu be bwe bayisaawo etteeka bo baba bakireese ekyo kibayita dictatorship kubanga olina okutuulako ne ba stakeholders n'obebuuzaako ne bakubuulira oba etteeka linaabayamba litya kuba bakomedian abasinga tetwasoma nze sigenda kutandika kuwandiika jjooko kutandika kuwandiika ridimu zange nze ngenda okukola mu jjooko yange nzeete minisita abasinga tebasoma guno omulimu guyambye nnyo bakomedian abatasoma bangi nnyo bakomedian bangi abatasoma bangi abali mu mulimo guno so guno omulimu gubayambye kati olina wogenda gamba bali abaana abali eri wansi bamayiti family simanyi ogambe ba talkers simanyi ogambe ba Praise University ba P2 mbasooke bakuwandiikire mbu bibagenda okukola babireete mbu ate simanyi bamalobi kuwamu simanyi ate ekiro simanyi ate ogambe ne organizer atutegese mbu naye asooka afuna olukusa asooka ajje mu ofiisi yo ate amalufu n'olukusa oluntegeka ate nange nzije nkuweemuuko bye ngenda okukola kati kitegeeza eno gavumenti efuuse yaba dictator ye muntu asalawo yekka nga tumaze kwebuza ku ba stakeholders mutulazeeko nnyo naye gye mukoma otulagako naffe gye tukoma okubakyawa gavumenti ya Museveni abantu babagenda bakyawa kuba bibadde kati ffe abayimbi tulumwa tuli ku saidi yaffe tulumwa yes bye mutukola byonna bye mutukola ffe nga information yetufuna Bobi Wine okuvala yajja ku opposition byonna bye mukola biva ku Bobi naye n'abasuubuzi bikwataganira wa kuba buli muntu mpuli agamba Bobi Wine kasaba yatandika okugenda ku opposition simanya kakati embeera netandika okunyigiriza bannayuganda kati ate abasuubuzi nabo bayimbi n'abasuubuzi bayimbi kuba ndaba kati n'abasuubuzi omusolo gweyongedde abalimi ebintu bya bigudde mano mwageze kutugamba mubayo omulwadde simanyi wa coronavirus mbwe yafudde mumukole katemba mwena neve tugenda kuvayo kutya kwogera mu myezi ena nga coronavirus yatandikira mu Uganda ejjuba ne bafayo abantu simanya 10 ejjuba fene tubanga tetuna fiisayo muntu n'omu kati yakafa kati olwokuba mwagala otukuumira mu mbeera y'okubeera nga mwagala otwala akalulu kammwe mu scientific simanya election kati mwatisiza n'omufu mutugubeeraawo tugumirawo mu scientific election agende mu maaso tetugenda kukoowa scientific election wammwe mujja muleeta abeerewo neffe tulina ne plan B tujja kutetenkanya bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireete omusaayi bannayuganda bajja kwekyawa era bajja kuyiiya ekyokukola trust me bayinza okuba bati balina kyakukola ssaawa zino naye bwe munaabanyigiriza ennyo mutandika okukwata abantu baffe ne mutandika okukola ebintu bwe bityo security organize bannayuganda bajja kwekyawa muyina emmundu yes mugenda tukuba masasi ffenna muyina emmundu muyina empingo muyina bomu muyina tiagasi muyina ebimotoka ebifuuwa amazzi naye mugenda kujja kutukuba masasi mututte oba mulowooza mugenda kukola ki amakomera mugenda tujjuzaayo bannayuganda yonna mugisibe mugenda kukola ki bannayuganda bwe munaabanyigiriza ennyo bagenda kwekyawa nabo kyaba too much mutye Bizonto nammwe mwenna abali kuno ngo badde tomanyi Bizonto genda ku YouTube onoonye Bizonto video gye baakola ey'abaana okwebaza abakulembeze ombuulire oba ddala video eyo
eyina weereetera kye bayita tribalism. Mwenna abali kuno abatamanyi Bizonto, genda ku YouTube onoonye page yaabwe oba ku YouTube okebere ku video zaabwe ze bakakola recently, ombuulire oba video eyo gye baakoze eyina kye bayita obusosoze, eyinamu ekintu kye bayita obusosoze bonna bwe baleese. Kubanga abamu muwagira Museveni yesi, abamu muwagira because of kusanyuka, abamu muwagira Museveni because of muyigenda ne mulaba bakayanja be bateekawo bano babbalamu ne babawayo ku busente bwoba okulya n'obulya leero ne buggwawo ne wayitawo emyezi mukaaga oswama tebannakuwa. Naye genda okebere ku video ya Bizonto okebere bw'oba tobimanyi, kubanga oyinza si buli muntu kuno nti ali kuno, naye bw'oba tobimanyi kenda olabe video yaabwe gye baabakwatidde, olabe oba yina weesosolerako mu mawanga, olabe oba video eyo eyina weesosolera mu mawanga. Agamba kimuganda wange Nikidi awe Dubai, mwenna abaana abali mu Middle East, mwenna ababonaabona mbabuuzaako, Mukama ajja bawa omukisa. Enkyukakyuka, freedom is coming soon. Buli kimu kigenda kuggwa, teri kitaggwa. Museveni teri kitaggwa, mwenna aba security abaliku teri kitaggwa, nkulayirira teri kitaggwa. Buli kimu kiggwa, mwenna mwekuumidde muyinza muli awo muli basanyufu, naye teri kitaggwa, buli kimu kigenda kuggwa. Kugambe bwe batomanyi Bizonto, genda okebere video yabyo ku YouTube, bombuuliremu akantu konna ka segment konna akalaga nti abo baggayi balina we bakoledde kye bayita tribe. Kigambo ekyo kinsumbuwa, oluusi nkiyita swibu, oluusi swaba. Ne mu Luganda ndoza kye bayita okusosola mu mawanga. Njagala ombuli oba balina we basosoledde mu mawanga. Bwe baba tewaliiwo olyoka omanye otandika okutegeera mazima nti gavumenti ya Museveni ne security organizations zonna ezikolera Museveni batandise okuva ku mulamwa. Bobi Wine abatiisizza nnyo, tuli mu mbeera ey'okubonaabona. Kati ffe bakomedian tukyali mu mbeera yaffe ey'okuba tetukola, tetusuubirwa na kwogerwako mu byayogera President Museveni nti ebbaala zigenda kuggulwawo, kuba bwaggulawo ebbaala abanga atadde industry ya music. Tetulina na ssuubi lyonna Museveni agenda kuvaayo oba bbanga ki oba bbanga ki, wabula kye tusuubira nti Museveni agenda kututa ffe abayimbi okuddamu okukola ng'amaze akalulu kwe kawedde aka scientific simanya election. Owulira agenda kumaliriza akalulu ke, bw'anaamala okumaliriza akalulu olwo atulowoozeeko ffe ng'abadongo. Naye nga naffe tuli bangi, waliwo abaana bakola mu mabaala, bawaitresi, abasimula mu tooyi, abakola mu counter, bananyini mabaala bangi nnyo. Gwe buli bbaala eri Kampala manya mwe twali tukolera. Neffe tetulina ssuubi. Kati njagala mulowooze n'Abannayuganda mweggyemu ekintu ekyokulowooza mbu buli sereebu aba mugagga. Tetuli bagagga, wabula Mukama yatuwa buli linnya okuba nti tumanyika ne tusuumuuka ku balala, n'okuba nti tusobola okwogera abantu ne bawulira. So n'olw'ensonga eyo aba artist bonna abali mu Uganda tituli bangi nnyo okusinga Bannayuganda, neffe tusobola okwogera some other people ne bawulira, message yaffe neewulirwa okusinga ate omuntu omulala atali sereebu oba atali mu mbeera eno. Naye tetuli bagagga. Kati buli muntu yenna ali bubi n'abagagga baffe twayogeranga nabo bakyali baffe abasuubuzi ababeera mu zaakeedi omwo, bonna kati bali bubi. Ne gwogamba nti mpaayo omutwalo, mpaayo etaano, tasobola zikuwa because embeera bagenze okugulawo zaakeedi bakazigulawo, naye balandiroodi baba banja emyezi eneena, balandiroodi nabo batabuse baagala ssente zaabwe. Kati bakyali baffe bonna abali batuyamba batuwa ekyokukola tebakyatuwa wadde 10 be tubadde tusabaasaba ku busente ez'okulya, nabo tebakyalabika. Kati kitegeeza ffe ate industry yaffe tuli bubi nnyo, kyokka tukyali bubi nnyo ate twogerako ate bajja batukwata mbu batusiba. Mute Bizonto security organism mwenna mbabuulira sibalagira. I'm not commanding you, but I'm just begging you, free those guys because they did nothing. Just go there and you find that video and you listen it very carefully. You will get it very well and you get the message. Before nga tumuna bakuactinga, musokenga mukebere mulabe kiki lwaki mu acting badly. Security organism mwenna bali mu CID abakutte abaana bano, mwenna bali mu police mubibalagira ne mukola. I'm not commanding, but I'm just begging you, free those guys. Tetuna kye tukoze, we have speak of freedom of speech.
tulina okwogera si buli kaseera omuntu alina okwogera alina kwogera mu kuwaana Museveni kati ntandikirawo okuwaana maama wange nga talina kye yali ampadidde ntandikirawo okuwaana taata wange nga teyamperera kale yanzaala naye yali anyumirwa beegatta te maama ne banyumirwa naye nanzaala nakimanya bulungi bwe wegatta n'omukazi yenna atolina kapiira okimanya bulungi omukazi alina okufuna olubuto kati omukazi bw'afuna olubuto kitegeeza olina omuwa obuyambi omukazi we bw'afuna olubuto olina omuwa obuyambi omwana gwazadde wuwo olina omuwa obuyambi paka olina omuweerera olina omugulira engoye okuva lwava mu buto paka lwakula olina omujjanjaba kakati bwe mba nga siina saaviisi eyo ku byonna bye mmenye nga siina saaviisi gye nfunye kati lwaki okutandika okuddeyo nentandika okukola celebration ne taata wange nentandika ocelebratinga ne taata wange nga talina kye yali annyambye okuva lwe nava mu buto taata wange nga talina kyanyambye ntandika nti okumuwaana ne mukuba abantu I love my daddy bakubuuza taata wo mwagala yali akoledde ki taata wo mwagala yali akoledde ki kati ne Museveni bwato bwali baba nga tasobodde kutuyamba ffe aba artist oba abantu ba Uganda ne tuba nga tuli mu nnyumba tuli mu lockdown tetukola n'abakola bennyini be baguddewo tebalina kye bakolayo okujjako okukayana ne balandira odi okutandika okukola demonstration ku rioting riot everywhere no rent ensi ezaakulaakulana Bulaaya London yonna gavumenti yavaayo nekwata obusente nebuwa abantu ba wansi ne batandika okweyiya neffe tuli mu lockdown naddala ba artist so we have to fight on our freedom mwagala tufe enjala mwagala tukoleki tetukyana wadde ekyokulya mwagala tufe enjala bwe twogerako nga mujja mutukwata mutusindikira mwine empingo mwina security mwine mundu mwine empingo mwina amasasi mwina tear gas mwe mwagala mutukuumira awo tube nga tetwogera njagala tubeere honest banna buli muna Uganda kati otya n'omugamba n'oba wali omumanyi nga mugaga osaba nga muze empayo omutwalo otya okugamba muna Uganda muze empayo 5 ate saamovu abatuwadde kasente akatubezezaawo mbeebaza maddala abantu b'e Bulaaya London America n'ensi endala abatuwadde kasente mbeebaza naye nammwe mutuuka ekiseera ne mukoowa nogayo gayi muwadde tosobola kumpa leero n'ompa n'enkyana luli tosobola kikola kuba naawe olina responsibilities olina abantu b'olabirira ate naawe even ebintu bye biyinza okuba tebitambula bulungi according to coronavirus eyajja ewammwe eno waffe tulina COVID-19 mwammwe mulina coronavirus. There is a difference between COVID-19 and coronavirus. Are we together? So kati mwabe Bulaaya mulina coronavirus iffe tulina COVID-19. Security organize mutukwate mutusibe neffe tetugenda kwatwogera mute Bizonto mugende muwulirize bulungi video gye bakoze mulabe obaddala mulimu tribalism gye mugamba mbu okusosola mu mawanga omusango gwe mbaguddeko mugende mukulabe tukyali mu nnaku yaffe tetulina kyakulya tubonaabona ate mututeekako n'ebintu nti ebyekisiru ebisangosango ate ne mutandika otutuleeteko ebintu byekisiru ebiteekateeka mbu tulina okufuna pamiti mbu okukkirizibwa okukola kati olaba mutunyigiriza kagamba mutuleetera obbakyayira ddala mutuleetera obbakyawa nagambye omuzadde bw'otagulya mwana mmere bw'otamuweerera olowooza omwana oyo agenda kukwagala omwana tagenda kukwagala trust munemba mutubuulira amazima nti mukeere muyise etteeka mugambe teri kuddamu kwogera gavumenti buli akuyogera gavumenti kalabba tuwulire mugambe teri kuddamu kwogera gavumenti wadde kwogera ku Museveni nga Kagame bwe yagamba Museveni vaayo oyise etteeka ogambe teri kuddamu kwogera gavumenti yo n'ebyokulonda obijjewo n'okuba campaign okujjewo kubanga era gwe ine mundu era mwe muli mu security muli baddembe n'okujjawo okulonda sente ezo mbadde muteeka mu kulonda muzikolemu ebintu ebirala muzirye mugende munyumirwe ffe tujja kubeera waafa yafa tubaviire kuba temwagana boogerako tuli mu lockdown tutuna kyakulya bwe tuvayo ne twogera nga mutukwata mutusiba kati President Museveni mbadde nsaba oveeyo olangirire nti gavumenti yo tekyali muntu yenna alina kwogera teri yenna alina kibaako nakyayogera tufiire mu mayumba tufiire eno mpola mwe mubeerewo mufuge munyumirwe se n'ebyokulonda mubijjewo kuba ensi yonna bebeera mu freedom kitegeeza demokolasi oyo awa buli muntu yenna ebbeetu okubaako nekyayogera ekimuluma bwe mba ndi mu nnyumba sawa zino nga sina kyakulya sikyakola nsiiba ku kyalo wiiki to wiiki ngenda mu myezi kati nze simanyiniza n'okuteebwa ndowooza nze omudongo niyinza okulowoozebwako 2-21 nga mu Gwokusatu kubanga nga scientific election ewedde
nze bayinza okundowoozaako gamba nti kati abakomedi mukoleki mwogere okitegeera mwe abayimbi mugende muyimbe ffe bayinza otulowoozaako I like feel like screen recording this live Kapale game permission to screen record whatever it is okitegeera mutandise kafuula akajanja kati akajanja akanyampya jjula temwagala boogera kuba toyagala kwogerako kibi lwaki ate banno bo bayisa obubi boba temwagala boogerako bubi lwaki mutuyisa obubi sente ze mugenda otegekamu akalulu mukasazeemu kati President Museveni manyi bulungi kana akalulu kakutiisa nnyo akalulu kasazeemu tubeerewo munnanga ate tunaagamba ki sente ze badde ogenda okutegekamu akalulu jangu ozitugulyemu akawunga ekyo nakyo kiggwe tetuna kyakugamba President Museveni ate tunaagamba ki ffe tetulina freedom of speech mugitugjeeko Bizonto mwabikutte bibyo biri ku polisi mwabikutte weekend mubikutte Friday kati mwagala mubisuze ku polisi paka ku Monday ate no government security organization mukola tubimanyi lwaki temwabakwata ku Lwokusatu lwaki temujja ne lwaki temwabakwata ku Lwokubiri kubanga aka video kabadde nga ka tradinga lwaki temwajja ne mbakwata in the middle of this week lwaki mubakwata mubakutte leero because era mwagala mubeereeyo mubabezeeyo weekend nga balooya baabwe tebasobola bajjayo abalamuzi tebakola mujja bagambe kooti nzigale mbajja mujjagenda mu kooti ku Monday era mwagala weekend babeere mu kkomera nene banaabeera mu kkomera oba nnaku 3 Friday leero Saturday ne Sunday ku Monday ne babata era kyemuna omumanya mubongedde maanyi ne ka video ako kemulaba abantu bataalaba nabo abantu bagenda kashiyalinga nnyo abantu batandike n'okumanya mutuufu nga bwe muli abasibira mu bbwa era ddala abantu ababye ennyo n'abantu abadde batabimanyi bagenda bimanya kati kitegeeza security organization you are doing nothing totally nothing mwongera kukyayisa Museveni na kuteekawo mbeera lwaki temwabakwata ku Lwokusatu ne tujja ne tubajjayo era mwabakwata mubakutte leero tujje tulemu bajjayo mugambe bagenda sula mu kooti kitegeera lwaki muba mukikola bwe mutyo mubagenda sula ku polisi mubate ku Monday bwe mutyo mukola. That's how you do your things. Just you are spoiling your name. You are continuing spoiling your name. You are continuing spoiling this government's name. You think that you are doing the right thing. You are doing the wrong thing. Continuing spoiling Museveni's name. For you are there, security organization, you think that what you are doing is right. It's not right. We have freedom of speech. If you don't want us to talk about this government, just remove, just come out and you speak it in the public. Mugambe Munange, for us we don't now, from today, we don't allow any Ugandan to speak whatever you want on this government. Bobo yagala okwogera kyonna ino okusoka nojja mu government wa minister n'omwebuuzaako wa minister tubaye twagala kwogerako bwe tukoze tu okwogera. Okitegeera minister aveya kwandikira ebbaluwa gagende kati oyogere nno gende oyogere paka kikyaka kimwagala. That's what you are trying to do. Okitegeera firi Bizonto, what we are doing is not right. We have freedom of speech. Security organization, for you think? Security organization, for you think what you are doing is right, but it's not right. Era fe tugenda kwogera paka lasti ate mujja tukwata mutusibeera paka lutunafuna eddembe lyaffe Mukama lyali yatutegekera. Mutemulowooza mutugenda beera mu busibe paka. We are believer. Mukama ninzo okuba Mukama alina ensonga lwaki yaleeta bino ebintu. Mukama ayinza okuba amanyi ekiddako mmwe nga temumanyi na kiddako. Muyina emmundu naye temumanyi kiddako. Muyina emmundu muyina ebyobanyisa muyina biki naye temumanyi kiddako. Nammwe muli awo muli ndiga ezaabula temumanyi kiddako. Temumanyi Mukama kuba Mukama yekka yasinga okumanya. Mukama yekka yasinga okumanya. Mukama yekka yasinga okumanya. Mmwe nammwe muli ndiga ezaabula temumanyi kiddako. Mmwe abasecurity abakola mu biki byonna temuddako muli ezaabula. Mukama yasinga okumanya ekiddako. Okitegeera Mukama yasinga okumanya ekiddako.
naye nga nze njabategeeza just ndi wano katono naye mute Bizonto onangambye sound teri clear sound temumpulira anne data mpeddeko sawa kulwawo nnyo wano n'omuliro guweddeko naye sharinga video eno as much as you can. Gezaako okusharinga video eno etambule. Sharinga video eno bobanga osobola sharinga video eno. Njagala video eno etuuke mbakulu bekikwatako bamanye nti tuli mbuyinike. Bizonto mwabikutte leero ku Friday mwagala bisuleyo bibeereyo balooya nga tebasobola bijjayo kekabadde akakodiyo kammwe akabakwasiza Bizonto bisobole osulayo Friday Saturday bisuleyo Saturday Sunday ne ku Monday bajja vaayo ne mumanye mubasibye naye era mubafudde ab'amaanyi ate ne video gye baakola mugende ku social media mugijjeyo bemba musobola mugende mugidawuniloadinge ene emaze okusharingibwa ne banagijjayo kuba mbanyi mugenda bagamba bagende bagijjeyo mugenda bagamba mbo bagijjeyo nene banagijjayo bana Uganda bamaze ogisharinga banagenda ogenda ku page yabo gijjayo nga tubaze ogisharinga yatambudde dda kati ate weewunya abantu baali babivaako ne kati olede bagenda biddamu era buli muntu agenda kubuuza ate Bizonto ne banagijjayo kuba nkimanyi mugenda genda mubagise YouTube account yabwe bajjeko ebintu byonna mubiyiwe ne banabiyiwa mugenda genda mulonde mu waka yenna go bakoze mubagiseeyo nkimanyi kye mugenda okukola nze manyi bana Uganda police ya Uganda ngimanyi mugenda kubagiseeyo Facebook zaabwe social media gundi zaabwe account zaabwe mujjeke mu making sure nti bajjako buli kimu kye bateekako ekivuba ekyogera ku government yammwe n'ebintu byonna abijjayo mubafudde ab'amaanyi sawa zino bebaddamu okuteekayo ekintu kigenda kugenda vaira kuba abantu bonna babalabye nga mbatulugunyiza byonna bimugenda bakola mugenda bagisayo ebintu byabwe naye nkugamba mubafudde ab'amaanyi era ne ka video banagenda okajjayo nga ffe tumaze okasharinga era buli muntu ajja kumanya kubanga abantu baali tebabitudde abantu tebabitwala personal abantu baali babitutte ize ka video just kwebaza bakulembeze kati mwe mbitwala personal ne mbijjamu bye mwagala meanwhile ne banakajjayo ka video abana Uganda bagenda kuba bakasharinze dda era mugenda bagisayo buli kimu na account zaabwe muyinzo ziyiwa naye tujja kubawagira era bana Uganda mwenna mbagamba buli bwola Bizonto damo sharinge o likinge o subscribinge YouTube zaabwe kubanga bagenda zibayisa na buli kimu bagenda kibajjako owulira buli kimu bagenda kibajjako Bizonto buli kimu bagenda kibijjako naye mugezeeko okusharinga video ebo batogimanyi batogimanyi video yaabwe genda ogirabe omanye bye baali boogera olaba oba kiina we kikwataganyizibwako n'engeri y'okwawula mu mawanga bw'olaba nti tekiina weewunya gavumenti nkimanyi mwenna bana Uganda bali kuno Abazonto bagenda kugenda ku page zaabwe babagiseeyo buli kimu babakozese buli kimu kyonna era ekyabatwaziza Friday nga baagala bakweshoninga Saturday Sunday nga bali mu kuba kweshoninga kubanga bakimanyi bulungi amakooti tegakola weekend bakimanyi bulungi amakooti tegakola weekend kyekyabatwaziza Friday lwaki bulijjo ka video bakakola dda bulijjo bakitebabakwata ka video bakakola dda bulijjo babakutte weekend basobole okubanga bamanyi tibalooya tebasobola kukola amakooti tegakola babatokyalinge babagise ebintu byabwe ku YouTube yabe bagenda gikola gicompromising bagenda gicyankalanya bukimu bagenda kicyankalanya meanwhile mugezeeko okubeera nga muddamu okusubscribe ku YouTube yaabwe kulikinga kubanga bagenda byonna biyiwa bagenda kubicyankalanya so mugezeeko okweberera mbana Uganda we have freedom of speech tulina okwogera ffe tuli ku ground wano mwabali mu America abali London abali luddawa gwe ne bwoyogera bajja kukulabanga bulabi kuba tebalina kyakukolera naye ffe abali wali mu Uganda mutusabire mwongere otusabira kubanga bana basajja bajja kujjangira batukwate batukole byebimu byebyo buli obaako nekyoyogera nga bajja bakutiisatiisa nga basooka kukubira masimu wano twalina omuyimbi epase yasooka n'avaayo n'agala okulwanira OTT bebamu ku bayimbi abayagala okuvaayo bajoyininge Bobi Wine mu kusookera ddala abaali abatera okulaba ebintu ebyo ku ntandikwa ebyali bya OTT epase bamukubira amasimu ne bamutwala ne bamunyiganyiga eyo epase yatya
nabadde ne epase eggulo epase enanga yatya ne bwoyogerako ku nsonga yonna ekwatagana ne gavumenti yena yina mweraliikirivu yena yakogga ajula na kusalako kaviiri epase yatya nnyo bambi bannayuganda muveemu okutiitiira ennyo kuba mukoze bye mukoze leero osobola okubeera ng'ofudde ate enkyala ne babawo abaliwo so twebereremu just tubeere balo kyafu tuve mu bintu byokututiisatiisa so mwongere okusabira bakyali bange Bizonto basobole okuba nga bateebwa so sharinga video eno wonna wosobola gisharinge so njagala kubasiibula nkuba yina etandisa otonya nga bwe mugiraba kampiteite wempitayita wano tuli eno mu kyalo n'amazzi tugajja ku bbowa yembeera Museveni gye yatuleetera tuli kumpi wano Naasa na Wamala naye tetulina n'amazzi tetulina wadde taapu amazzi tugajja ku middumo nga bwe mulaba wano ojja ku muddumo ekyalo kyonna kijja wano amazzi wano we tujja amazzi ekyalo kyonna owulira ekyalo kyonna myaka 37 Museveni ali mu buyinza ekyalo kyonna tetulina na taapu baleeta taapu n'amazzi tegabeerako ovanga kubeera ne taapu naye nga amazzi gamala emyezi 2 tegaliiko ye Museveni n'obuyinza bwe myezi 2 amazzi tegaliiko owulira ku kyalo kyonna amazzi tugajja ku muddumo myaka 35 Museveni munnaye gwe mutugamba bye pulezidenti waffe omulungi atubeereddewo kale katwongere obbasabira abakulembeze ate tunaagamba kimunna be bakulembeze baffe bwe tuboogerako nga mutukwata nga mutusiba temulina amakomera kale ambasiibule mbeere bulungi